Okimanyi nti ezimu ku factors ezigaana abantu okugula ebifo traffic jam. Oli n'agamba eyo sisobola kubeerayo lwa nsonga nti nno traffic waayo mungi nnyo. Kano njagala okanootinge naye wennyini ogamba nti ngenda kubeera hakibuye ate jamuwe ekibuye. Kati abantu abasinga mugenda mmwe mubalaba bakonjestinga ebifo ebisinga balina element gye batunulamu, batunuulira traffic jam ayimiridde atya. Kaakati tunuulire ebifo waje wagula enkulaakulana yayo eyimiridde etya. Njagala okukakasa n'ekya traffic jam kiyinza okubeeramu. Omuntu ali ku luguudo lw'Emityana bw'olukwata n'olutunuuliza ne ku Masaka Road waliwo mu bitundu by'osobola okutunulamu nga ebuloba. Bw'otunuulira osobola okuva ku Masaka Road n'ojja n'oyita waliwo ekikuba ekiyitamu ne kijja ne kidda ne kikomawo ku Mityana Road. Ekikuba ekyo bw'oyingiramu munda ng'okyavuga still there is virgin land there. Neche njagala otunuulire, you see, ngezaako kubabuulira like how you can spot ebintu ebisobola okubanga bikola. Eno waliyo traffic n'eno waliyo traffic naye in between waliwo ekikuba ekikyayitamu ekyettaka. Kye mugenda okukola mmwe kaakati mugenda kudduka omulundi gumu nga bamaze okukolayo kolasi ebifo ebyo tebiri wala mulyoke mudduke mugambe nti mugenda kugulayo. Do it now. Do it now. Omuntu bw'aba akutunuulira olwaleero ng'agamba nti nno ono agambe nti buloba wa bbeeyi naye njagala odde ebuloba otandike okuvuga nga odda ku Masaka Road itomo munda ogenda kutuuka mu gwe bw'oneevaamu n'ogenda n'oteekamu emmotoka ogenda kukomawo otegeere lwaki eno nagituumye master class kubanga bino teriyo broker agenda bikubuulira gwe alina okuyiga like you just have to learn to be strategical. Abali ku ludda lw'eyo eyo waliwo gye musobola okufuna amataka gakyalimu ate nga ga bbeeyi. Development, yes, genda development ekusangeyo. Bw'onaavaawo team buying in Mpigi where you bw'otuuka Mpigi waliwo we bayita Emaya wo bw'obeera ku Masaka Road nawo bw'otandika okukiddamu ekyo ekikubo mukimanyi nti bw'okivuga ate okivuga direct osobola okudda Nakawuka. Nkubulye ebifo mu bye mutamanyi ng'ate ndowooza bino nja kujja ate ntandike biba sportingira bu sportings ebifo ebitali ntinno bya bbeeyi nnyo naye ng'osobola okubiteekamu ssente right now nga bigenda kukulaakulana. Gwe okimanyi nti abantu batandikanga okutunulira we twabaguza nga Nakasajja Nakawuka nga bagamba nti wala element gye batunuuliranga ya nfuufu. Ffe twatunuuliranga bw'ova ku side za ng'ovudde eri Nikani Kajanzi bw'otandika okusalinkiriza ogenda kugenda omuyitemu ate oveeyo odde Sisa Sekiwunga ng'ozze ku Ntebe Road. It's not far kubanga bwe bakubuuza far from where eyo yonna wabadde wakyaliyo poloti eza miliyoni 225 nti strategically bw'obanga tuli ku 10-year plan ebyo ebintu ogenda kubanga osobola okubanga obikola. You see, byonna gye tuvuma gye tuyita nti nno wala waali wala mu biseera byayo naye kaakati waakyuka era abantu bonna kaakati abaazaalibwa yes ongambe Nansana mulungi nnyo naye Nansana already kaakati ali developed obadde ongamba ku kye Nansana already kati ali developed. Nansana ekirungi kye alina amakuba alina ekkubo eriva ku side z'ennabweru naye ekizibu ekimuliko ye already yakulaakulana dda ate already ali congested. In fact n'omuntu gwe nsukumayo kaakati alina okuba already ng'ali ready okuba ng'agenda ku developingayo. Oli aŋŋambe ku kyekalule kalule walungi nnyo lwa nsonga nti kalule bw'otuuka Ematugga waliwo weewali ka petrol station ndowooza kagapuko akabbulu ekyo ekikuba ekidda ate okudda ku sayiti z'Ekasanga tibakikoze. So bwe kibanga omaze okugwa Ematugga kitegeeza nti ogenda bw'ovuga ng'odda kalule agenda kuba akulaakulana naye strategically ali walungi. Bw'osalamu okuva Mpigi I'm not so sure kubanga Mpigi Masaka Road tetuwa options nnyingi nnyo ez'amakuba agavaako. Buli lwobanga
oluguudo luwanvuwa nga teruvaako lucreatinga traffic jam, abantu ne bagaana okugendayo ne bagaana okuba nga beeyongerayo. Amakubo gye gakoma okubeerawo ag'omunda nga manene the better. Kyengezezaako okusomesa mu kino. Namulonge, yes, Namulonge is okay. Namulonge is okay. Gayaza kakati agenda kubeera nga awewukiddwa olw'amakubo gano genzize nga mbasomera agabadde gayita ku side zeno. Naye kati kino sigenda kukingi kuba kati kitegeeza ngenda ate kutandika kubanga mbawa wano kansooke mmala okuva ku messages zammwe, naye kino kansuubire nti nno mukitegedde. Bw'oba olina ky'oyagala okunneebuuzaako, I think tugenda kukola Q&A wano mbalage enguudo ze tusobola kakati okuba nga tuinvestingamu. Ntebe Road yo already ali prime. Wonna wooli kakati bamuteekeddewo embeera osobola okuvaako left right center, osobola okugenda ku express, osobola okuyitako, so oyo already mulungi ekimala. Kakati yes, nakawuka nze nabagamba abaagulayo mulindeeko mujja kudda wano. In fact mwe ezo estates zange mwakazigula emyaka nga 2 emabega, mulindeeko ginaawera myaka 5, oli ajja kugamba nti ono omusajja eri ettaka alabika yali bawana buwi.